Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli nenkugamba nti subscribinga onyige n'akaakade osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Waliwo amawulire ag'enjawulo agadde gasaturatinga ku social media era nga gano amawulire gabadde galaga embeera Kabaka gy'alimu. Abantu bangi ne bavaayo ne bwino obw'enjawulo naye fenga Projan Media waliwo ebintu bye tutapapira olw'ensonga nti waliwo abantu mu ggwanga abali sensitive nga tomalaga kola story nga tumaze kola research tumaze tegeera biki bikola ki bifaayo. Yes, ku social media amawulire gadde gasaturating agalaga omukulu Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi nti omukulu ono ayina embeera gy'alimu era nga kigambibwa okuba nti yatwalibwa ku kitanda. Yatwalibwa ku kitanda ng'embeera gy'alimu mbi nnyo nga tasobola kussa tasobola kukola ki bibadde bisaturatinga. Naye omukulu Katikkiro yavaayo nannyonnyola bannayuganda n'aba Buganda abamu n'abagamba nti ebyo byonna ebisaturatinga ku social media si bituufu. Kabaka ye ng'omuntu gy'ali era mulamu bulungi, tali ku kitanda nga bwe bagamba era alamula bulungi Obuganda. Naye ekintu kino abantu ab'enjawulo tebakikkiriza olw'ensonga bangi baali bagamba Katikkiro alina byakweka alina byabikka naye nga waliwo embeera eriwo Kabaka nga bamu batandise okuteekawo allegations ombu simanyi Kabaka bamuwa obutwa simanyi biki ebintu nga bingi ebyogerwa naye ffe twasirika ku nsonga eyo ne tugamba waayi kasooke tunoonyereze ensonga zino tulabe gye zikola ki gye ziggwera. Naye amawulire olunaku olwaleero agazuuse galaga nti Kabaka ye ng'omuntu gy'ali mulamu era talina buzibu. Era olunaku olwaleero alabikiddeko ku mukutu gwa internet oba Facebook oba giyite website ya State House eya Kenya. Era nga kibadde kiraga nti omukulu Kabaka abadde ne ka meeting ne President w'e Kenya amanyiddwa nga Uhuru Kenyatta nga balina ensonga ez'obuwangwa ze bakola ki ze bateesaako. So kati abantu ab'enjawulo abavuddeyo ne baleeta amawulire oba ne baleeta information eyaga nti Kabaka ali bubi mulwadde nze ndabira ddala ng'ebyo mwakozeemu ensobi kubanga olunaku olwaleero ffenna tumulabye nga gyali bali meeting balina ensonga ze bakola ki ze boogerako ez'obuwangwa. Ate nga Kabaka kirabika muntu nnyo wa Kenya kubanga n'emabegako awo twalaba omukulu akulira opposition ey'e Kenya amanyiddwa nga Raila Odinga era naye twamulaba yavaayoko n'ajja wano mu Bwakabaka bwa Buganda nasobola okuba nga yamukola ki yamukyaliramuko. So ebyo bibadde bitambula nti Kabaka mulwadde tetumanyi kiri ekituufu ekiri emabega wa bino kyonna tetukimanyi lwaki ekyo kyonna kyabaddewo naye nga ffe kyetumanyi Kabaka talina buzibu era gy'ali ki mulamu. Ku Projan Media TV nkugamba bugambi likinga commentinga era subscribinge.